weekend eno ku Baba TV. Banange yangu wadduka mu parking awo tovaawo mu parking awo. Excuse me. Happy birthday. Tugambye katukukiike mmotoka. Olozani atutumye. Nange waliwo omuntu eyatutumye okukolera surprise eno. Mwagalwawo. Oba mwami. Oba tumuyite fiance, oba tumuyite boyfriend, oba tumuyite agwawo bwe wati. Abachala wakufunye? Abachala bakwata ku sente. Jiri mitwala 5 ejo. Tebulaya abawala banja balungi. Ekyo tekinkutisa Madina malaika wange Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olobugolo buntuka omwanono nayiwawo mubwakibwanja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka. Kale kakati bampaddeko ennamba yo omwami yegwe mwami Asani eyampaddeko ennamba yayitibwa mwami Andrew. Kati mbadde saagala ogambe ku mukyalawe naye tuli mu kujja mu surprisinga. Yakubuuliddeko kati tuli mu kkubo right now naye mbadde nsaba ompeeko kundagira omukyala waali ewakae waali kati Nansana nga wa ku Yesu amala omanyi ku poliisi. Yesu amala ku poliisi kati bwentuukawo ngenda kukukubira kale sebo nja kuddamu kukubire nga ntuuseewo. Wabula nnina siku bino byokola mwana kwannina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana kwannina byotunula byankuba From Yesu amala ku police to up to home namufunye Kale so kati kirungi kambeereko kale kale bange neyanziza. Hello. Naatera otuukawo ddakiika 5. Je nkukime Osobola okundagirira mbuuze wa? kale waliko omunda Osobola okubonkima aba tajja mmanya. nedda nvaawo ntera nnyo tambula. Kati weebuzeebuze oveewo ojje wano eno ku poliisi we tuba tusisinkana. Kale. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda
Baleko mukwano. Kale Yesu amala wewa. Yesu amala ku police. Ku police. Nenga eno gye bayita ku Yesu amala gye tuva munda. Sebo gye baleko. Yesu amala police yeri eno mabega obeno. Kale tweyanzi. Oliwa sebo. Olaba line kube lyambuka ku police kwennyini. Kwe twambukidde. Oyo vane ya black. UBK ogirabye. Yali jangwe no wansi. Wansi oba we wakati. Tukomewo ku main. Ya, ku main. Tuveeyo eno waggulu. Bwali mu saati ya green. Kale katukomewo eyo twanguwe. Munda si wala? Awali mbaawo. Ewali embaawo? Awali embaawo. Ziriwo embaawo. Maaso wali ku mbaawo. Wajja ekyafe kya guest house. Ewali ki? Ekyafe kya guest house. Ya. Tugeeteseza mangu. Kale guest house wali wetuwete. Sorry. Kale guest house. Ukirire wansi mugenda sanga gate ya brown. Gate ya brown. Ku gate ya brown kwennyini Kwennyini. Kale kati kwennyini bwe tugende straight mpaka ku gate ya brown. Kuki? Ku gate. Gate kwennyini. Mugenda kubanga bagenda ku right. Just nga mwaka. Ngayo just them. Ku right. Kati kati ola hano wali ka container. Right here. Mugende right. Ayo left. Eno ye left. Ugenda. Yeno gate eno kuli ekikomere kina plaster Yeyo. Kale ffe katuyinge. Mmotoka tusokena tugireke wano. Bannange yangu wadduka. Mu parking awo tovaawo. Kale sebo. Mama. Mu parking awo. Excuse me. Happy birthday. Hey.
leka tukukiike emmotoka. Olowooza ani atutumye? Ozani atutumye okukolera surprise eno. Tugambye bino bya kukiika mmotoka. Hello. Aha. Olowooza ani atutumye? Nange waliwo omuntu eyatutumye okukolera surprise eno. Mwagalwawo oba mwami oba tumuyite fiance oba tumuyite boyfriend oba tumuyite agwawo bwe wati. No, bring the plastic one. Okay. Agwawo bwe watyo. Bujjo biraba ku TV. Omwana. Ani atutumye? Oyo Andrew. Ate abakubutatekako ka my wife. Era ye Andrew. Bannanga ani ono yatutumye? Ani ono ali ku simu? Hello? Hello. Wanje? Yewe kumukwano. Kale naye je baleko ssebo. Kale. Ani ono? Hello? Ani ono? Omutima gukuba. Andrea. Wanje? Andrea. Andrew. Si bwati bwafaanana. How are you? How are you? Student. Thank you. Happy birthday. Thank you. Give this name to see. Give them to see. Hey, how are you? Kakuwa obubaka bwe. Ajja kukubira tabukuwa. Daddy omulabye. Mommy, How are you? the month was ended. That means today, on this month, Daddy has to buy for us a video game. It's not your birthday. It's Mommy's birthday. It's not yours. You wait for your birthday. Hey. Aziza simu kwata. Okay, but Daddy tuwe wa Mami obubaka bannange. Tumukiise bukiisi mmotoka nga afuluma. Naye mba ne Katonda wange. Tomulabye tumukiise mmotoka ne tumupakingako. Abadde atutoloseeko kati ate awo munoonya. Anyways. Baby ekyo nkyagala kyo mwana. Thank you. Mbereddewo nyo. Akumidde abaana mbereddewo. Mu birungi mu bibi. So engamba leero kamuweeyo ka surprise kabadde tasuubira. Naye nga ye tuvudde wala naye, so she's so special. Baby nkwagala nawe kitegeera. Munange ffe tuleke. Happy birthday, my wife.
Ulira nno mwana wagambye Madinah. Trevor. Ah. I want to go to your room. Kale kabatuwemu wano ka entertainment. Kabatuwemu wano ka entertainment nga kwoli. Okay. Kale. It's mommy's birthday. Okay. Mama. Kale batuwe ku entertainment. Wa mami ekirabo ki. Take the baby inside. Sente munange. Abakyala wakufunye. Abakyala bakwata ku sente. Jiri mitwala 5 ejoko. Surprise. Temwogera Laira wallahi. Nyumiza. Temwogera. Ebintu bye basagana kwogera. Banange. Temwogera. What is okay? Yes. I had a vision. Someone's going to call you and you start saying it was your birthday. You had a vision. Why didn't you tell her about it? Eri mu kilos oba mmeka? 7 kgs. Kale bambi. Thank you. 7 kgs. Mnange. Wanje ndi ku TV. Oli ku TV. Kati sigala hadde ko my wife agambani. Obadde onaagambani. Asese. Obadde ogenda gamba nange nakyebuuziza nti singa tetaddeeko wife. Obadde ogenda gambani. Mbadde sirabo ensuubi. Mulala. Kubanga bantu batomanya bamanyi nti today my birthday is on the 1st. Apart from family members. Kono nyingi. Ate kaliko oyogeddeko. Gwamwe ne kaliko bakulaba wano mbadde ngenda kufuluma bano nembaga mukulegeti ne balwawo kati badde ndaba kagundi ka video ko new post. Yes, obadde wishingira abantu. Happy New Year. Kati nenda singa mwasanze nagenze nate. Kumbe nza nti mba mu ssaala eno. Naye munnaye tomuwadde bubaka. Ate olina obugambo bw'oyogedde n'obukomya mu kkubo. Ayina kaŋŋambye mwami Andreya yeewuunyiza nnyo ekisinza omwewuunyisa temwogera. Mbireko ebyo ajja kuteera essimu. Waliwo ebitali okke naye kasa surprise yaffe ffe bagirisiivinze. Ani Semakula gwempulira ogamba Semakula atugende. Jona abadde wano. Yoyo Semakula. Sebo kyalinayo ebirala by'ogamba ne b'otumirako? Mpozi naawe kenyini oyinza okwagala omuyimbira y'akayimba.
Era ka happy birthday no muyimbirayo katono. Ndikubadde ndi mulwadde naye. Oba abaana baliwo banyambe tumuyimbireyoko. Oba sani akuyambe. Mbadde mbuze wano gwenkubidde ne mugafuluma mu magezi. Obulire wempekera. Si kyangu nnyo okufuna abantu especially ku happy new year. It's the same day they were born. So the blessing naye ekituufu kiri nti badde naye for a long time, so ambeereddewo nnyo. Omanyi sometimes tuba perfect beside zombie, sometimes relationships zibeera nnyo n'ebizibu, but she has managed to be there. So, and especially for this one of us, far away, miles away, and you spend a year nga toriiwo naye era still n'okoma n'owali. So okay, in case waba unawetaaze kasolo osobola okukayisizaawo ddala. Omanyi ndi mulungi mu kusoma embeera, nsomerawo mangu. In case tutwale omukisa guno nako tukayiseewo tomanya ako kali kiriya akategedde kayiseewo dda. Ebibeerabeera byonna oluusi ebibaddewo oba ebyandibaddewo Katonda bijjewo byonna. Embeera ebeere kiriya, then omukolo n'omukolo naawe obeerewo. Inshaallah. Tugenda kuyita. Inshaallah. Amina. Naye nga neyanziza byonna. Neyanziza byonna byokola n'ebyotukoledde n'ebyonkoledde nze nga nze. Mbadde mulwadde naye ezaako ndowooza buli kimu kigenda kuba bulungi, naye nga Katonda mulungi asiika mu byonna. Waliwo bagambye nti nno nti naye munaayo omanyi okuyimba, akayimba tokayimbye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear wifey. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Happy birthday, dear. Happy birthday, dear mukwano chikazi change. Okay, oyina botumirako? Inze? Actually, tumirako aba mikwano jange, family yange so kirata eyo. Abasinga bonna ndi wano nabo. My dad, mom, and siblings. Then family ya mukazi wange bona. And all my friends. I wish them a happy new year and a prosperous new year. Nebirungi byonna mu mwaka omupya. Ebyo byonna tubireke mabega. Then we start afresh. New year, new us, new you. New year, new us, new everybody, and new smiles. Yeah, you shall talk more on phone. Your favorite things are there, strawberries. Her favorite what? Her favorite fruits, yeah? Hey, Wama tubireko. Yeah? You've seen her favorite fruits, but her favorite is money. Awe nsobola okitegeera keke baako biki naye munaye akasente akwe mane akoze nnyo
5,000 outing. Kale baby mwebazeeko ng'omusiibula. Thank you so much. I really didn't expect this, but you call, we'll talk. Okay? Ogambye ki? Ebyanga bivanyisha. I surprised her with something she never expected. This one, you called me off guard. You didn't suspect anything. But thank you so much, Bambi. But we'll talk more on phone. I think it's better. Kale, lwaki tetusiibula? Munnange tukusiibudde. You take this one to my room. Take it to my bedroom. You'll give us 2 more. Yeah, I'll give you. Money, no cake. Mommy. Okay, I'm going to give you. Even, Manny, what do you want to buy? The other car. Okay. Ate Bambi, and he came on a short notes, by the way. Tubitegekedde ennaku nga 5 week. On a short notes. Akwagala nnyo. Akumisinga nnyo. And a plate. Okay. So, happy birthday. Shipanga bulijjo wote ofana. Mfanana ntya. Wali ndabika nga ndi muwanvu nnyo. Wali eri ku TV. Ekiza TV engeza nnyo eyo. Kumbe nga ndika sexy. Omanyi bano ab'ebifaananyi bamanyi okunkwata obubi ebifaananyi. Okay, mukwano Jeke gift hampers bategese hamper eyo n'eri ekimuli back for me bannange. Bambi. Nenga nyongero bagamba abalungi nti happy new year. Namwe mwenna abali eyo. Nga mwami bwagambye Andrea nti ebisinga tubireke mabega. Fenna tuba abantu. Teri atasobya ate tuyiga okwagala abantu tubagale n'ebirungi byabwe n'ebibi byabwe agenda gwa. Abantu tolusuubira gwe kwagala muntu nti malayika mbo bamukolera. Olaba ne gwozaalibwa naye akusobya ne omuzadde mufuna misunderstanding anyone. So tuyiga okwagala abantu n'ebibi byabwe n'ebirungi byabwe byonna. Count from 10. Okay, to 0 then we cut, right? Okay, here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Naye so surprise ataka tazileta hatataka. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ate muyimbire ne wano you look like You look like Ma? You look like a car. Then nanoonya kyoyagala ennyo naga you look like a car. Oh, I love you for that. Kale basale. Naye so surprise ataka tazileta hatataka. Alright, mwebale kubaako tubaagala nnyo bwe tukikola nooka ku Baba TV buli wa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana ate era n'olwomukaaga emisana ziba ssaawa 10. Nange Hope Shifa Nakawombe omuweerezaawo tukwagala nnyo yita ku +256 702 56 21 57 oba notusanga ku +256 782 10 15 69. Tubaagala nnyo. So can I say bye bye? Okay, thank you. Do that all right, we say bye bye. Bye. TV. People are watching us on TV. You say bye bye. Bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.